abantu abasinga bagamba nti no ffena tuli balalu naye degree ey'obulalu yetwawula gwe okyogerako otya? Okay. Kale abantu balina endowooza gye boogeramu naye bwe boogera ku bulalu ffe mu nsomesa yaffe tetwagala okwesa ekigambo obulalu. Lwaki tetwagala stigma? Okay. Kati tugamba nti omuntu gwogamba omulalu gamba omulwadde waki wa muwongo, omulwadde wa muti wa mutwe. Yes. Naye abantu bangi basinziira ku bintu ebirala ne bagamba nti abantu bonna baki balalu. Naye ffe tugamba si kituufu. Okay? Yes. Lwaki si kituufu? Kubanga nga tujanjaba abantu tulina bye tusinzirirako. Okay? Ngaki? Yeah. So tusinzirira ekisooka oba nga tugenda kuwandikira omuntu ne tugamba olina eno condition oba olina buno bulwadde. Yes, sebo. Waliwo kye tuyita signs and symptoms. Signs and symptoms like waliyo ebyo like obubonero. Yes, waliwo obubonero. Kati nga wolaba n'obeera na malaria tugamba oba ennyingo zikuluma, omutwe gukuluma, naye wano obulwadde bw'omutwe olina okubeera like enamba, waliyo enamba gye twagala obeere nayo tuleke tugambe nti olina obulwadde bwaki bw'omutu. Okay. Yes. So kati tukozesa ebyo. Waliwo obulwadde bwetusuka ngambe obulwadde bw'okweraliikirira okusinga. Kangambe twagala symptoms meka? Nga 5. Nga 5. Twagala 5. Okay? N'ekirala like symptoms zibaddewo enaku. Okay, symptoms zibaddewo olina symptoms 5. Okay? N'ekirala zimaze ebbanga ki? Nga zibeerawo. Si just nga nti no mbaddeko ne kana akabonero just kantandise lwajjo. Yes. Neni oba ne nga nti no kakyako obwongo bwange buliko obuzibu. Yes. So kati nga omuntu alina okweraliikirira okusuuse tugamba nti alina okubeera ebyo obubonero nga bumaze nga meka weeks 2. Yes. Waliwo obulwadde obulala olina okubeera ne obubonero nga bumaze nga wiiki emu. Naye n'obeera n'akabonero kamu tekitegeeza mbu olina obulwadde bwaki bw'omutwe. Kati waliwo n'endowooza egamba nti namwe abasawo abajjanjaba abantu abalina obuzibu ku mitwe nammwe mwina ekyamu ku mutwe. Okay, abantu balina engeri gye balowooza naye kyensuubira nti engeri gye batulabamu, engeri gye tweyisaamu, like bw'ogenda ebutabika oba amalwaliro gonna gaffe nga tukwatagana, omanye abalwadde b'emitwe tebalinga abana ab'omusujja. Oli ajja nga bamuleese agamba nze siri mulwadde. Era aganira ddala n'olabanga nti no siri mulwadde. Kati engeri omulwadde oyo gy'azeemu. Okay, omuntu bw'ajja n'akugamba akangambe oyogera ne bebi. Bw'oyogera ne bebi oyogera naye ng'omuntu omukulu oba nedda. Era obeera mu bya bububu ebite engeri omwana gy'asobola okukola ki okwogera naye. Kansuubire oyagala kumubuuza okola otya? Just kusampulingemu. Sobola okujja n'obeerawo bwoti ng'ozanyazanya naye akakasitaaseka n'omanya nti nokyakakuzeemu. Yes. So kali n'abalwadde baffe kiringa okwata ababebi. Okay? Bebi bw'oyagala kwogera ne bebi naawe olina okuuka wansi n'oyogera nga ki? Nga bebi. N'alyoka n'akola ki? N'akutegeera. So naffe tulina izo bagiyita psychological way of handling abalwadde engeri gye tubakwatamu. Kati omulwadde bw'ajja mu ngeri eyo naawe ogenda mu ngeri eyo. Nga olaba baby say how are you? Hey, I am also in baby class. What? Okay? Kati omulwadde bw'ajja n'agamba nze nasoma ne M7. Naawe ng'otandikirawo. Togenda ogamba tewasoma ne M7 nedda gwe mugambe. Kati singa mugamba nti no tewasoma ne M7. Anti kati atagenda okuwa information gy'omwagalamu. Kati otandika okumubuuza pozi M7 abaana balina bameka? Okay? N'akugamba abaana. Okay? Mwasoma naye omwaka ki? Kati eyo ensonga lwaki bagamba nti no nammwe emitwe gyammwe eba tegikola bulungi.
anti kati information bw'oleeta omulwadde eyo information gyatuwa bwe mugamba kasaasiro naye ffe ng'abasawo information tukola ki tugyagala kubanga twagala kumanya obulwadde butuki bw'omutwe waki bw'alina oli agamba nze Trump mukwano gwange okay n'ogamba yeah okay pozi abaana Trump era ogenda kumulaba ddi mwasoma mwaka ki then awagenda okuwa information gy'otamanyi kale musawo abalabi baffe nsubira muwulidde kino abasawo baffe si nti babeera balina obukyamu nabo ku mitwe gyabwe naye baba balina okufuna engeri gye balina okwogerezagajamu n'abo abantu abalina obuzibu ku mitwe gyabwe nga baagala eringa engeri ey'okubeera nga baagala kubajjanjabamu kati waliyo n'endowooza eri mu bantu kubanga kati omulwadde aze ku ddwaliro ogenda ofuna engeri gy'ogenda omukwasaganyamu naye yagera kujja n'endowooza oba bamuleese bo bajagamba ono ogundi yamuloga kati endowooza ng'eyo ng'ogyogerako otya? Okay. So endowooza eyo nkyamu kubanga obulwadde bwa mutwe tebuleetebwa n'eddogo. Omuntu tasobola kuvaayo n'agamba akuloze n'ogwa ki n'ofuna obulwadde bwa mutwe. Naye ng'abantu bakikozesa nnyo nti no buli muntu gwe balaba nga omutwe gwe tegulikola bulungi. Anti kati eddogo tetugenda kuligaana, eddogo gyeriri. Okay? Eddogo gyeriri mu kyalo ne mu Bayibuli eyogera ku ddogo naye kati ngaffe abasawo n'obulwadde bw'omutwe gye buli. Okay? Yes, sebo. So kati abalwadde baffe tebabaloga naye waliwo ebintu ebingi ebireeta ki buno obulwadde. Endowooza, waliwo mu famire obutambulira omusaayi, waliwo obubenje kasita omutwe gukosebwa bwe guti osobola okufuna ki obulwadde bwaki bw'omutwe. N'abalala waliwo vidiyo gye nakoze nga nsomesa ki ekireeta obulwadde bwaki obw'omutwe. Obanga tonaba kugiraba ngamba vidiyo girabe era ojja kumanya ekituufu kubanga kino kireetera abantu ne babasiba ne babatwala mu masabo ne babalyako ente ne batunda amataka nga just bo baagala bamanyi nti no omuntu we baamuloga nga baamuloga. Nanti ebibuuzo bibeerayo nnyo ate kale buli muntu alaba omuntu we nga alina ekyamu ku mutwe n'abeerawo n'agamba nti no oba gundi yamugize bw'ati oba n'agamba nti no oba kale ebiseera ebisinga bituuka ku bantu abalina emirimu n'agamba nti no oba ku mulimu tebamwagaliza mone yamuloze n'atuuka mu eyo embeera tino kati yakyankalanya omutwe nga bwe babiyogera ensonga nga bwe zityo. Ensonga ezo zibeerawo naye ffe tugamba nti waliwo engeri nyingi ebintu ebingi ebisobola kukola ki okuleetebwa obulwadde. Waliwo ebimu ebiri mu musaayi, waliwo ebimu ebiri mu bifo bye tuvaamu like ngambe abakozesa omwenge, abakozesa abanywa sigala, omuntu afunye akabenje oba nga mubadde mu relationship oba nga mwagalana ne madamu wo oba sebo ne mwawukana kikuleetera okufuna ki obulwadde bw'omutwe. Kati awo kyekugamba nti bakuloze. So ekitegeeza nti nno mwaba abantu abatera okufuna obukyamu ku mitwe gyabwe niba nga obwongo bwabwe tebulikola bulungi wabeerawo ensonga eneekusifu oluusi batasobola kwogerako ezibaleetera ne basindikiza obaleetamu eyo embeera. Kale obulwadde bw'omutwe bw'okutandika tobeera n'olaba mbu omubiri gukuluma nga gw'omuntu naye abantu abalala bakulaba ne bagamba ono sebo engeri gye yeeyisaamu si ya bulijjo. Okay? So kati buno obulwadde butandika mpola mpola kangambe obadde muki katugambe oli mu love n'omuwala gw'oyagala. Okay? Mulimu omwagala nnyo naye ne mutuuka akaseera ne mukola ki ne mwawukana naye ng'obadde omwagala. Okay? So ekiseera kituuka endowooza nejja n'ogamba oba ngeri gye neeyisaamu yeereese n'akola ki n'agenda. Okay? Waliwo n'abazaala nabo abaana like mwazaala abaana ne mutandika akaseera taata ne maama ne bagamba leero bintu bikomye tukyagenda kubeera ki
wamu. So omuntu atuuka eyo n'alowooza ku mbeera gye yayitamu like obulamu bwe babaddemu bulamu obulungi, engeri gye bamuyisaamu, kati ezo memory nga zijja buli kaseera. Kati oyo omuntu nga tasobola controlling ezo memories zimuleetera okukola ki? Okubreakinga down. Naye kati omanyi kati obulamu tulina ebintu ebingi ebikola ki? Ebitukusumbwa. Oyinza okuba kati saawa zino nga economy yaffe mu Uganda oba anywhere waliwo abantu abalina loan, bali mu parish model, balina ebibiina, balya ssente. Kana oyinza obeera ng'oliyo naye nga naye bw'otuddawo n'ekiri okusumbwa ekyolirowoozaako. Kati wano omusajja ali okusumbwa oba omukyala waliwo abakubanja, wano weetaaga school fees eyaki? Ey'abaana. So kati ebyo ebintu byonna ne bikola ki? Ne bijja mulundi gumu. Kibagamba ne bikuzimbyeko akayumba. Ne bikuzimbako akayumba. Olaba n'oteekamu n'omwenge, nagwo ne omwenge nagukola ki? Nagwo guzimbiramu akayumba. Wamma ate kyogereko kubanga omuntu abanga alina ebirowoozo ebingi atuuka n'agamba nti no kati okubyeggyako kankole ki? Oba kaŋŋende mu kibaala nywe omwenge nsobole obyerabira. Naate ogenda n'okiraba nti nno abantu abasinga agenda n'amaliriza nga embeera tegyalimu mbi nnyo n'okusinga we yabadde nga tanabatandika kweteekako ekyokunywa omwenge. Actually omwenge oba olina ebizibu, nze nga nze omusawo w'obwongo okugamba nti yes osobola okunywa omwenge ne weerabira ebirowoozo byo. Okay? Kaŋŋambe olina school fees oba bakubanja, osobola okunywa leero n'onywa omwenge omungi neweerabira. Naye bwe gukugwako era ebizibu bijja kuba nga bikyaliwo nga bakyakubanja. Okay? So omwenge okugunywa gusobola okuyambako neweerabira ebirowoozo, naye enkya oba nga tonaba kunoonya ssente ze bakubanja oba school fees era bijja kusigala ogenda kunywa omwenge. Kati kiteekwa akaseera ng'oli kye bayita ki? Addiction. Era omwenge butwa. Ogunywa mpola mpola bw'oyagala kujjawo bizibu birowoozo naye nga gweyongeza ki? Ebizibu. So kati abalabi baffe magezi ki g'obawa ku nsonga ng'eyo? Kubanga bangi beetadde mu kyokunywa omwenge oba okozesa ebiragalalagala, osobola okulwanyisa stress oba ebizibu byetusinkana mu bulamu bwaffe buno eno. Si kyosobola obagamba? Kyensobola okubagamba ng'omusawo ngamba nti okunywa omwenge tegujja ebizibu byo. Okay? Naye gweyongeza ki? Ebizibu byo. So oba olina ebizibu abakubanja, genda onoonye omulimu. Okay? Okole. Ofune noonya engeri gy'okufunamu ssente osasule abantu bo. Okay? Oba mwayawukana n'omuntu naye ng'olina ebyo memories ezo zikujjira, tugamba nti laba engeri gy'okyalennyingamu ezo memory. Mu vidiyo zange endala waliwo we nabasomeseza osobola okwewala otya ebyo ebirowoozo ebibi okujja. Nti ofuna ekirowoozo ekyo n'okkiriza mbu byabeerawo. Okay? Then n'okikyalennyinga ne positive thinking n'ogamba nti kati okay ekirowoozo kijja nti njagala kweta, naye n'otunula n'ogendako mu ddwaliro olaba abantu bali ku oxygen beetaaga obulamu, bagamba Katonda paayo dakika 5 zokka ngambe abooluganda bange wati bye bye. Naye gwe oli mulamu otambula. So okubeera wano n'ogamba kanywa omwenge neerabira ebizibu, omwenge gujja kukola ki? So kyeŋŋamba nti oba olina ekizibu sooka otegeere ekizibu kyo. Okay? Bw'otegeera ekizibu kyo then noonya solution. Kaŋŋambe twayawukane mu relationship. Okay? How can I live positively? How can I now start supporting my children? Nga sigende kunywa mwenge oba okola ebintu ebikyamu. Like tugezeeko oba nga tulowooza bulungi. Yes. Like tulowooza okujja ebizibu byaffe ddala n'obidduka. Kubanga abantu abasinga bo mufo ky'okulwanyisa ebizibu biveewo ayagala abidduke buddusi. Ky'olaba abasinga bagenda ne banywa omwenge. Kubanga ayagala abidduka bibe nga takyabijjukira. N'ate bijja asigalawo ate nga yandigenze like n'abikolako ne bigenda ne kigenda lumu kyo ne kiggwa.
ya abantu banywa omwenge kati oli agamba njagala okwerabira ebizibu abalala bagamba njagala kufuna ku ssanyu osobola okufuna essanyu lyakaseera naye ekiddirira nga n'amaka ago tukyalina omukyala wayawukana naye abaana bali eyo batambula nga baana b'embaata olaba nga tebalina ki so kati tugamba nti omwenge guveeko naye ogamba omwenge si buzibu naye waliwo wengenda kubasomesera ebikwatagana kuki by'omwenge yes katulinde so kati musawo obulwadde oba obeera nga olina obukyamu ku mutwe kiringa osobola ogamba nti nno olina malaria oba olina ki n'ogamba nti nno kangende ku ddwaliro ndaba omusawo aŋŋambe ina buzibu ki kubanga sitera alaba abantu bajja ku ddwaliro nga bagamba nti no babaagala kubeekebejjamu like ku bwongo bwabwe kyo kigambako otya kati ng'obulwadde buno abalwadde abasinga babaleeta nga babasibye emiguwa bamusibye emiguwa ne bamuteeka mu ruumu n'ogamba kiki ekimuleese wano bano tebanjagala bano tebanjagala era tebanjagaliza bano be balwadde so oweera n'obulwadde buno tosobola kumanya gwe abantu abasinga tosobola kumanya nti nina obulwadde bwaki obw'omutwe naye abantu abalala bagamba ono omusajja abadde mulungi nga tayogera nnyo naye ennaku zino ayogera nki ayogera nnyo olabanga omuntu atambula talina ngoye abadde ayambala engoye olaba omuntu atandika okulwana so kati nga togenda kulaba ng'ekizibu okugenda okulaba omusawo naye kati abalamu balina okugenda n'omugambo ono omusajja akole ki so kati kyogezako ogamba nti nno kati katugeze oli mukwano gwange nina oba nga nina okutunuulira neŋŋamba wenkulaba nga embeera zikyuka nentwala step yogamba nti nno oba katugende tulaba omusawo twekebejje oba oli bulungi oba nedda yes so olaba engeri gye neeyisaamu oba nga olaba nga ndi muntu musirifu nga mmanyi eyo personality yange kubanga personality ekintu ekikumekinga ow'enjawulo ku bantu abalala so kati obanga olaba omuntu nga tayogerayogera nnyo nga saawa yonna abeera musirifu tayogera ebigambo bingi naye ng'atandise kati ng'ayogerayogera nnyo n'olaba oli ayogera ennyo akwata bino ali ku Arsenal ava ku Arsenal ali ku Man U wano ayogera ku muzeeyi so nga ayogera ebintu ebitakwatagana ate alina maanyi mangi nga omanya si musajja wa bulijjo ono waliwo ekikyuseemu waliwo oli naye ng'abeera ng'ayogerayogera nnyo nga omumanyi oli bulungi yes how are you everyone bwagenda okukola ki emikwano naye obulwadde bw'omutwe busobola okumukwata n'osanga oli ng'ali wano bw'ati ayagala kubeera yeka n'amala olunaku olusooka ng'omulaba omusajja tayogera olwokubiri omusajja tayogera wiiki enamba omusajja tayogera so kati awo ogamba omusajja ayinza okuba nga alina ekizibu ki eky'obwongo so kati olaba abnormal behaviors then n'olyoka n'okola ki n'ogamba n'omutwala mu ddwaliro osobola okugenda ku basawo bali mu malwaliro aga gavumenti private ne bacekinga ne bamwekebejja ne balaba alina obulwadde oba nedda so like kyogezaako tugamba nti nno buli omu abeere like okusinziira ku nkola y'obulungi ey'emitwe gyaffe buli omu alina obuvunaanyizibwa ku munne like omuntu n'olira n'amanya nti ono mukwano gwange bulijjo yeeyisa bw'ati naye zaakawuyitawo weeks nga 2 oba akaba nga kayiseewo embeera zikyuse bwe ziti twetaaga okola ki so kati bw'olaba ng'oli alina abnormal ways of behaving ogamba nti kamutwale ki mu ddwaliro eza nnyo musawo waffe engeri gy'otwanukuddemu ku bibuuzo byaffe olunaku lwa leero so abalabi baffe abali eyo nja basaba ng'obaddemu oba oli mupya kweno kyalo yaffe osobola osubscribinga n'otwongera amaanyi okuba nga tusobola okukola videos endala ezifaanana bwe ziti nga tusomesa abantu ku bulamu bwabwe naddala kukalira ku mutwe kubanga omusawo waffe atugambye nti nno obulwadde bw'omutwe oba obeera n'obukyamu ku mutwe tosobola kweraba nti nolina obulumi abantu bonna
so okuyita mu njigiriza nga zino eno tusobola okwetegeera ne twemanya. So subscribe, like and comment. Mwebale nnyo.